naye nga nze kyemmanyi bambi tufuba kubanga entalo ziba zaaliwo okweddako. Nsuubira nti omujiji guno omupya n'abantu abazze temuli mu nnyonta abantu balina one love era kyensuubira nti mu maaso awo mu myaka ng'ebiri oba esatu mujja kukyewuunya bajja kuba kimu abayimbi be Uganda. Wini mbadde musuubira okukikuba nze neesunze tubadde ku ssimu ne Juliana tuga tugende fire nga twowereza obuliro buno bwa emoji tuga tugende mu fire baby. I knew she was gonna make it. Wini wakabi banange mukirize ate naye muntu wabalina wasobeza, she's human okitegeera ate ta pretending nga yoyo Wini omucyankano yakuweerawo akuwa okitegeera, and that's what I like about her. She's real. Tagenda pretending baba nyiza baba happy. So eno support jafunye, she's worth it. Chimugwana and all the years jabadde nga takola concert mpuliranga chimugwana bambi era I know ali musanyufu kubanga Wini akikubye simaye bokirabe but akikubye and I'm so happy for her. Uganda music industry kigiremesezza okukula kuba nti n'abantu tebeeyagaliza abayimbi tebeeyagaliza kino ekyogerako bane sisobola kwogerera muntu mulala naye nga nze Rema nze nsapootinga era njagaliza abalala abayimbi abalala oliwo abalina akantu kaleese n'aba tannangamba nti nteraayo nangiraako kola bwoti nze nkikola ku lwange because nkimanyi nti fena we need each other okitegeera bosapootinga munno enkyalulwo ate ekikola because of that nebunze buli wendaba nga abantu basanyufu, there's new talent, there's hot, there's different things in the music industry nze kinsanyusa ng'omuntu. So nze ku lwange simanyi balala naye nga nze ku lwange I do support and I do believe nti mu myaka awo maaso egiddirira mujja kulaba nga music industry etandise okwetereza eti yokka. Away from music, oli mukyala muzadde muyimbi I respect naye waliwo omuze okuze era naddala mu bayimbi abasajja bakuba abakyala abasajja abayimbi bakuba abakyala baabwe kino kyogerako kati awo oyingiridde maka ga mulala olaba ebintu by'amaka gano obivangamu n'oleka abaagalala ne beesootenga. Okusookera ddala siwagira mwami kuba mukyala sikiwagira era nkivumirira naye ng'ate ensonga z'obufumbo mukwano zivangamu. Nwanye n'omwami wange enkya mukwano gwange nga gwe yabadde ngamba nti mubi ate gwe tulabisa nti totwagaliza okitegeera obufumbo bwe butyo naye ng'ate nvumirira ekyokukuba tokuba mukyala mutuule mwogere fena tuli bantu mutuule mwogere mu ensonga muzisootinge naye ng'ate ebyabafumbo tobiyingirira nnyo. Balwana leero in fact bamala essaawa ng'emu baba kwekuba ssaawa emu the next minute bali mu kisenge darling ndabika nga alwana dia choka baby wanje nkola eki kanno kambabuulire nze okula kwange nali simanyi nti ndifuuka Remono naye nga nze kyensabirira ng'egisaakula nti nina family mulimu maama ne taata nze kyensabirira mberekawo mu family taata waali maama waali ng'olonze wendi maama abaana we bali tubatuteko out biki kati mwe mulaba nti nekubidde nnyo mufumba naye nze am living my dream yange kulaba nti maama waali taata waali bali basanyufu nze kyekyo kuba saakikuliramu saakifuna okitegeera saakifuna laba omwana ono tonzisa mabega munange ndeka ebyo bireke naye nga nze kiroto kyange is to have a perfect family. Yes nebaza Katonda yanfuula Rema naye nze okukula kwange kwonna nayagalanga nnyo okulaba family eyo eri ewamu nga nze maama taata ali wali ndabirira abaana kuba saakifuna nze I didn't get to see my dad simanyi na bwafaanana naye ojja nongamba gwe taata wange ngamba wangi taata nsanyusa okulaba kuba saamulabako nakitegeera kamama wange n'abeera nnyo musingo life naabonabona kati nze nenkula nga njagala ndabeko taata ali wano maama ali wano abaana bazannya nga kyenjagala okukola so emulaba neekubidde mu bufumbo mundeeke munnange nze kyekirooto kyange munnange kimpa essanyu ate munnaye bwe nfa nadda buno obulamu bwa Rema nekyoyagala okukola nja kufaano nga sikoze ekirooto kyange ekyokubeera nti ndaba family entereevu. That's what I want.
bino byekuba omuyimbi nyimba naye bigenda kukyanga siri muyimbi okitegeera naye I have a supportive family behind me, I have a loving family. That's all that matters to me, by the way. Nze mbabuulira. It gets me even to be very comfortable kubanga manyi I have family. Nze family is all that matters. Bino mbikola mbyebaliza Katonda naye family nkiwa ekitiibwa. Oli musanyufu n'ebigenda mu Ebiriwa byonna ddiya. bakutisayizinga nga bagamba nti naye Rema mukyala musiraamu naye ekintu ky'omukwana ayina engeri gyakiragira. Ani agamba mbu Allah tayagala mukwano? Bannange ne tukiza mu luzungu, God is love. Okitegeera. Era nze gwe mulaba jjana yange nagikolerera dda. Byenkola bye bituufu bannange sakka mbalimbe. Byenkola bye bituufu. Omukwano ogwo. Omukwano ogwo. Teguyinaamu kikyamu kyonna. Love is beautiful bannange. Omukwano mulungi buli omu agwagala. Teri atayagala mukwano. Okitegeera buli omu ayagala abeereko n'omuntu amwagala amusuusuuta munange oli oti essaawa eno nnyimiridde okuva inaze mu fire concert eri mu VIP. Kati obugere bunnuma bwe nzirayo mwami Ssebunyanga munange obuddeyo obugere buli butya oyimiridde nnyo mu fire concert. Ye leero ng'otambudde weka omukulu omulese. Omukulu enkyalina okukola kati nga munaye taata weewummulire saagala ba patient bagambe nti dokita ajja mu ddwaliro n'asumagira era mulese naye olutuuka ng'asisimuka munange oli otya obugere buli butya okoze otya obalese bali batya teri atakyagala kankubuulira omukwano gonyoma. Naye kirabika ng'omusajja akwagala ennyo naye bino by'ozungamu ndongo ekiro tanyiiga. Mb'okuzunga yanzikiriza munange sitera kujja mu concert era okuvaawo ndeke ali ewaka ndeka male waka siba kwanga sigame mwami Ssebunya yanzikiriza munange siri mu kuzunga nga bokitwala. Yanzikiriza. Nga tumaliriza omukulu Eddy Kenzo alina concert onajja. Wanje munange Omukulu Eddy Kenzo alina concert onajja. Kati N'atuyimbira nako. Kati kambabuulire bannange mwenna mundaba omukulu oyo ye taata amaalo owulira era mu ekitiibwa kye ye taata amaalo era olunaku lwalina concert ne bwe mba nga sizze mbasaba bannange abaami n'abakyala buli omu gy'ali mugende muwagire taata amaalo ku concert ye bambi mu mulago obuwagizi mu mulago omukwano waliyo ekirala nga kise. Twabadde tuli awo ne tuwulira ku allegations eziraga nti nno omukulu ennaku zino yeekyanga agamba takyalaba ku mwana. Nakuganya oyingirira ensonga famire z'abantu ziveemu owulira va mu famire va mu bufumbo bw'abantu va ne mu kyekirala va mu ensonga z'abantu eziri pasono ziveemu munnange okitegeera omukulu emuwa ekitiibwa kye nkugamba ye taata amaalo kati ntandika nti omuyisaamu amaaso oli ye taata amaalo kati munnange nkole ntya okitegeera okitegeera kati bino biveemu bitulekere naye ng'ekituufu omwana mulaba kugambye biveemu mwana tutojja bisobola kale nsadiya